Abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okuva mu bitundu ebyenjawulo abajjira ku kaadi y'ekibiina kya NUP kitegerekese nti bajeemedde bakama baabwe ne basalawo okugenda ekyankwanzi okusisinkana Pulezidenti Museven mu lusirika olugenda mu maaso. Abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bano kuliko bakansala okuva mu disitulikiti ez'enjawulo, bassentebe ba disitulikiti, bameeya ba munisipaali wamu ne bassentebe b'eggombolola, era ng'olusirika luno kitegerekese nti lwatandika ku bbalaza. Wabula ekibiina kya NUP nga kiyita mu ssentebe w'abassentebe ba gavumenti ez'ebitundu, abakkaadi y'ekibiina kya NUP Dr. Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe ng'ono ye mmeeya wa divisioni y'e Kawempe baategeeza dda nti olusirika luno n'ensisinkano eno ekibiina tekigenda kugikkiriza. Mu kiwandiiko ekyafulumizibwa eri abakulembeze b'ekibiina kya NUP ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu, abaddukanya ekibiina kino baalabula nti omukulembeze yenna mu gavumenti ez'ebitundu aneetantala okugenda ekyankwanzi ajja kuba ajeemedde ekibiina era bajja kumukwasisa empisa wamu n'okumubonereza. Wabula kitegerekese nti abamu ku bakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu abeetabye mu lusirika luno kuliko mmeeya wa munisipaali y'e Mukono Elisa Mukasankooyooyo, ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Rajabu Ssemakula, amyuka sipiika wa disitulikiti y'e Wakiso ne bakansala abalala bangi okuva mu disitulikiti ez'enjawulo mu bitundu bya Uganda. Kitegerekese nti n'abamu ku bakulembeze abagenze mu lusirika luno basuubira okuvaayo olunaku lw'enkya ekyankwanzi nga bamaze okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni. Nga tebannaba kwabuka kyankwanzi, abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP abajjira ku kaadi y'ekibiina kino era abagenze ekyankwanzi bategeezezza Kyabasa nti ekyabatutteyo kwe kwongera okusisinkana abakulu mu gavumenti abakwatibwako ensonga abanaabayamba okutuusa obuweereza obusaanidde eri abantu. Kaakano ssentebe w'abassentebe aba gavumenti ez'ebitundu ku kaadi ya NUP Dr. Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe ategeezezza Kyabasa nti abakulembeze ba NUP bano abagenze okusisinkana Pulezidenti Museven bakalinkwe era bakalirugamba bawedde emirimu abalowooza nti baagala nnyo okukyusa eggwanga lino naye nga tebamanyi mitawaana gye beereetera. Ng'abakulembeze twatula mangu era ne tusalawo tetugenda kukikkiriza ne tuwandikira abakulembeze baffe bonna abali mu local governments tubagamba temwetantala, temugeza ne mugenda baasitudde ne bagenda, naye amawulire genkyafuna gaŋŋamba nti mulimu abaawagamidde ne bagenda. Ekyo kyannaku bwabanga ddala mu butuufu waliwo omukulembeze yakwata tiketi ya NUP nga yasituse n'agenda ewa Museven ekyankwanzi, ekyo tewali njawulo n'okuli olukwe mu struggle gye tulimu. Abo bajja kuba batwalibwa ng'abantu abalidde olukwe mu struggle gye oba babiyita kati ab'essanje. Mu mbuga enkulu ey'Obwakabaka mu Bulange Mengo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakkiriza bonna beeyambisa ekiseera eky'ekisiibo okwebaza omutonzi olw'obulamu obwa Ssemunywa. Nga twetegekera okujaguza amazaalibwa ga nnyinimu nga 13 Apuli mwezi guno, nsaba amasinzizo gabe n'essaala ey'enjawulo naddala amazaalibwa gano bwe gatuukidde mu biseera by'amazuukira. Ate nga ku ludda lw'Abasiraamu amazaalibwa gano gatuukidde mu mwezi omutukuvu ogwa Ramanzaani. Awo nno nsaba mu kusoma Juma olwokutaano olwa Ssabbiiti eno nga 7 Apuli wabeewo dduwa ez'enjawulo ezeebaza Katonda olw'obulamu bwa Cuucu. Ate Juma ya Ssabbiiti eno olwokutaano lutukuvu. Nsaba ku lw'omukaaga nga 8 Apuli wabeeyo essaala ez'enjawulo nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kabaka mu kkanisa z'aba 7CD wonna mu Buganda. Ate ku Sande nga 9 Apuli olunaku lwa Pasika, nsaba mu Kereziya ne mu kkanisa zonna mu Buganda mubeeremu essaala ey'enjawulo eyeebaza Katonda ate n'okusabira Kitaffe. Enteekateeka y'olwa 13 Apuli nayo tujja kugibategeeza. Ku mikolo egy'amazaalibwa g'abeene egy'omwaka guno, Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II yasiima abantu be badduka emisinde egy'amazaalibwa ge eginaddukibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno n'ekiruubirirwa ekyokulwanyisa Mukenenya. Katikkiro mu ngeri y'emu asabye abataka abakulu ab'obusolya beeyambisa tekinologiya okutumbula ebika byabwe n'okubyagazisa abalala nga bayita ku mitimbagano n'okubiwandiikako ebitabo mwe banaafuna ensimbi.
nga gavumenti ya Kabaka tuwagira enkulaakulana mu bika naye Omuganda agamba nti baseesa gwaka balandiza kibaze ekiryo bwe kitabala teri akifaako naye mu bika Ssaabasajja yali e Buddu eyo n'agenda alambula ab'Ekinyomo baazimba ku butaka ne twewuunya ffenna nze afugirako Kabaka Obuganda simutwalanga bbaali awo nno enteekateeka bano abatono abanyiikivu kasaba n'azitandika ebiva emmengo mujja kulaba nga bibatuuseeko. Ssaababiito w'Essanje omulangira Paul Kalema Lutayinzibwa akulembeddemu abalangira okujja embuga agambye era asabye wabeewo enteekateeka ey'enjawulo egenda okuyitwamu okuddaabiriza olubiri lw'Ennangoma n'agamba nti luno lwandyesenzebwako abatamanya ŋŋamba abaagala ebyendola. Ensonga z'enkulaakulana nga mu bika oba mu ndyo yeetaaga enkulaakulana ebika ebyo biraba wansi birina obuzibu bungi nnyo Katikkiro wa Buganda. Twali twetaaga okufaayo ku byenjigiriza nga gye biri mu bika ebyo nga birina entambuza gye bitambuzaamu emirimu. Bisanyaladde mukadde wange ebika ebyo olaba ebyo bazikonoka basobola obbiyimirizaawo naye birina obuzibu bunene. Bo nayongera tukongerako abazzukulu bateesa olunaku olwaleero ne mutuula mu lukiiko ogenda obaddamu bagamba nti tulekebyo ebiti abalala nga tebatambula banoonya tufunyamu watukola tutya. Ekirala njagala kwogerako ku lubiri lw'Ennangoma essibu Katikkiro. Nebadde ndowooza nti oba ekirowoozo kirabika oba tuteekawo somero bya 750 lirage nti Obwakabaka fe wali ettaka lyabwe eririyo. Abantu abasinga balikoleddeko byabwe bakoze biki ne tutumanyi kiki kigenda kuddirira. Mu mbeera y'emu omulangira akubiriza abalangira banne n'abambejja bajjumbire okugula emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma eginaddukibwa nga 16 omwezi ogwokuna. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museven awadde amagezi bannamakolero beesigame ennyo ku butebenkevu obuli mu ggwanga lino bagaziye amakolero kibayambe era kiyambe gavumenti okukuŋŋaanya omusolo ogwegasa. Bw'abadde yeetabye ku mukolo kampuni ya Crown Beverages kwetongoleza amaka gaayo amagya ku kyalo Kakungulu Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso, Pulezidenti Museven mubaka bw'atiisa omumyuka we retired Major Jessica Alupo agambye nti obutebenkevu Uganda bw'erina bugimala okusumuka mu byenfuna okuva w'eri okugenda ku ddaala eriddako. The first step towards Uganda's economic recovery was the restoration of peace and security. This is fundamental because without peace and security, individuals and companies cannot produce goods and services. The patriotic fighters of national resistance movement have been able to transform Uganda from a state of anarchy and lawlessness into a bastion of peace and stability. President Museven asinzidde wano n'atendereza Crown Beverages Limited olw'obuwagizi bwayo ng'ewa omusolo eri Uganda ogusukka mu buwumbi 2 nga busasulwa buli mwaka ng'omusolo eri gavumenti okufunira abavubuka emirimu abasukka mu 10,000 n'okutaasa abavubuka okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya Crown Beverages Limited Amos Nzei agambye nti mu myaka 30 kampuni eno gy'emaze mu Uganda esobodde okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bawala n'abalenzi era ng'olwalira abakyala ebitundu 4 ku buli 100 bakola mu kampuni eno. Fiscal policy is gender. It's gender. They promote women. They are position number 2 in the whole world. The support of gender balance. We have been blamed that we don't have a big number of women in our operations, and this blame we have took it very serious, and we have addressed it to the fact that Crown Beverages employees, ladies, now they are 40% of total employment. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abeetabye mu mwoleso gwa CBS Pewosa Nsindikanja n'abantu abazze okulaba ebyolesebwa batendereza obukugu n'obuyiiya n'omutindo omwoleso guno kwe gwategekeddwa era ne bayita bannayuganda bonna okujja mu lubiri emmengo bongere okuyiga ebintu bingi ebipya bejje mu bwavu. Bano bategeezezza nti omwoleso guno guli ku mutindo n'okusinga bwe babadde basuubira era bategeezezza nti bayize ebintu bingi mu mwoleso ogutandise olwaleero. Nabega Polini nga nvudde Namayumba abantu we bagenda ne babonaabona n'okugenda kugula ennyaanya mu butale ate nze nja ginogera waka ate nga njirabiridde bulungi. Guno gwe mulundi gwange omubereberye okujja ku mwoleso naye ebintu bingi binsanyusizza nnyo kubanga emicungwa mwegiri ebisitaffe erimu ebiri buli kintu ekigenda okuzimba omubiri gwange mulimu eddagala erigenda okunnyamba ebinywa byange okutambula obulungi
ebiteewoozebwa n'abisubi nze njizeemu ebintu bingi mu mwoleso guno ndabye nti obutonde obwo eddagala yennyini tuliyina ndabye nti Ssere tubadde tumulabanga omuddo naye ndabye nti ddagala. Aboolesezza mwoleso guno ogwa CBS Basisinkanye aboogeddeko n'ekya Bassa bategeezezza nti abantu babawagidde n'okusinga kye baasuubira. Kenya Moses mvudde ku nkunyu kyengeza mixed farm tulinawo amatooke gana amaganda agaffe amanansi twalondamu ebikanga 6 nga twagala okumaintaininga abantu babe nga bafuna ekirungi emmere ng'ewooma nga obagenze katali liba ddene ng'ate bw'otuuka ne mu kulya abaakantuukirira bonze nkyabagoba n'obbagoba bangi kubanga era nga mubalaba we bali ku mudaala era omukisa guno ngutwala okugamba n'abatannatuuka bagezeeko okwangula kuba byentunda bajja kusanga biweddewo. Nganda Shamimu okuva mu Alois Organic mwoleso guno tubakunga musobole okubanga mujja mu bungi obuyitirivu kuba Alois Organic yabaleetedde ebipya bingi. Olwaliro abantu ba Ssaabasajja Kabaka abazze mwoleso basomeseddwa okutandikawo bizinesi entonotono ebirungi ebiri mu kuwa omusolo okuwandiisa bizinesi yo okubangulwa ku nkola ya ECBS kirango wamu n'emisomo emirala mingi. Olunaku lw'enkya Katikkiro wa Buganda Kyawozi Peter Mayiga wakugulawo omwoleso guno mu butongole. Omwoleso guno gugenda kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Guno guvujjiriddwa ekitongole ekya NIRA, ekitongole ekya Insurance Regulatory Authority, Uganda Revenue Authority, Simba Automotives, Centenary Bank, Peacock Paints, Pichipichi Hauju, Faith Agro Inputs, USIA, CBS FM ne BBS Telefina. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okutaatira eddembe ly'obuntu nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Kikakata ku gavumenti ey'owakati oba n'ekitongole nga NEMA kunoonyereza nga investor yenna tannatandika pulojekiti ye wano kulaba nga eddembe ly'abantu ab'ekitundu ewagenda okubeera pulojekiti terikosebwa. Ekyo bwe kirema okukolebwa gavumenti oba ekitongole ekyo kikwatako baba basudde obuvunaanyizibwa bwabwe okukuuma eddembe ly'Abannayuganda era basobola okuyiwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa. Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga kagaanye okuyisa ensimbi gavumenti ze yali esabye mu mbalirira enyongereza era akakiiko kasabye Paalamenti egobe okusaba okwo. Gavumenti okutwalira wamu yasaba embalirira enyongereza ya triliyoni 2.7 okuli ze yakozesa edda obuwumbi 2 zebadde yeetaaga Paalamenti okuyisa ezaweebwa kampuni ya sukali ya Atiak Sugar. Akakiiko kagambye nti kampuni eno efuna ensimbi wabula byekola tebirabika era yeetaaga n'okumanya ebikwata ku nsimbi obuwumbi 20 ezaweebwa kampuni enkozi y'emmotoka eyitibwa Kira Motors. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti kano Ignatius Mudiimi bw'abadde asomera Paalamenti alipoota ye agambye nti akakiiko kasazeewo wabeewo okubalirira okw'omuggundu ku kampuni ya Kira Motors okuzuula ebikolebwa mu kampuni eyo okusinziira ku nsimbi ezize zigiweebwa. Approval of 20 billion for Kira Motors Corporation since Parliament had appropriated fund within the 77.09 billion for the procurement of parts and the material for production of electric buses. B, a value for money audit be undertaken by Office of Auditor General for funds advanced to Kira Motors Corporation for last 3 financial years. 3, approval of 210.545 billion. Ensimbi endala kuliko obuwumbi 46 ezaweebwa Naggaga Sudiru Paleria nga nazo Paalamenti egaanye okuziisa. We recommend approval 38 billion shillings to vote 0154 Government of Uganda contribution as equity shares to Peak Resort Convention Center, joint venture for construction of a convention. We decline approval of 48.4 billion being loan amount to Peak Resort Convention Center joint venture pending approval. Wabula ensimbi zino wadde nga akakiiko kagaanye okuziisa, Minisitule y'ebyensimbi yaziwaayo dda eri ebitongole ebyo ng'eyita mu tteeka lya Public Finance Management Act erigiwa obuyinza okubaako enkyukakyuka zeekola mu mbalirira y'eggwanga nga teyise mu Paalamenti kavuna tesukka bitundu 3 ku buli 100. Wabula oluvannyuma Minisitule y'ebyensimbi erina okuddayo mu Paalamenti okugitegeeza byakozesa ensimbi ezo. Muhammad Mwanga Kivumbi Minisita w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya gavumenti akoze alipoota ewakanya ensimbi ezo era alabudde Paalamenti nti buli vulugu yenna n'okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo okukolebwa okuyita mu nnyingo eno
kijja kutta eggwanga lino mu maaso naawe ekyokulabirako nti ensimbi zonna minisitule y'ebyensimbi ziyawa ebitongole ebyo okuyita mu mbalirira ennyongereza paalamenti bwe yali ebaga embalirira y'eggwanga yazigaana. Ono anokoddeyo wooteri ya Speak Resort Munyonyo gy'agambye nti gavumenti yagissaamu ensimbi wabula ensimbi ezo tezimanyiddwa gye ziraga kubanga n'emigabo gavumenti gy'erina mu wooteri eyo tegimanyiddwa mu biwandiiko bya gavumenti byonna. In any undertaken through UDC. And I've seen in this report, shares for Atiak, for Abu Bakr were channeled through UDC. But when it comes to Munyonyo, which is always a dubious expenditure, it is money went direct. And Munyonyo registered a separate company under MERA, went to Munyonyo Resort, where government of Uganda is the shareholder, cut a portion. It's like coming to a compound between the main house and the boys' quarter. You lent a space to Uganda. And the value of it is dubious. When you look at the valuation report attached, it's dubious. This is how we lost testimony demonstration in the name of Chogam. Akakiiko ke kamwera waliwo n'ensimbi endala zikasabye paalamenti eyise nga zino zo zeetaaga paalamenti okuyisa nga tezisindikiddwa mu bitongole ebizeetaaga era paalamenti esoose kwetegereza nnyo ebitongole ebyo ebyetaaga ensimbi ezo. Kuno kuliko obuwumbi 339 ezigenda minisitule ebyokwerinda okusasula emisala gy'abannamagye, obuwumbi 28 ezigenda minisitule ebyobulamu, obuwumbi 46 zigende mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bayingira n'okufuluma eggwanga nga zino zaakugula butabo bwa paasipooti, ate obuwumbi 13 bwetaagibwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okuzimba obutale. Ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 600 zigenda kwebwesiga eddamuzi okukulira nga zino mulimu okugulira abalamuzi emmotoka ezitayitwamu masasi olw'okunyweza ebyokwerinda byabwe. Wabula ensimbi obuwumbi 2 n'obukadde 7 minisitule ebyobulamu yali esabye nti za kulondoola mulimu ogw'okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa paalamenti ezigaanye. We declined approval because up to now, Minister of Wales has not given accountability so far what has been given. Ensimbi zino zigenda kuyisibwa mu kiseera ng'omwaka gw'ebyensimbi gubulako emyezi 2 gyokka okuggwako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Olukiiko luddukanya emizannyo egy'amasomero ga siniya gali ku musingi gw'obuyisiraamu egya Umeya Solidarity Games lukakasizza ttiimu 10 okuva mu masomero agasukka mu 40 ezigenda okuvuganya mu mpaka z'omwaka guno ezinaabeera ku ssomero lya Kawanda Secondary School. Empaka zino zigenda kutandika ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 7 okutuusa nga 10 omwezi guno era amasomero gagenda kuvuganya mu mizannyo okuli omupiira okw'ebigere ogw'abawala n'ogw'abalenzi, basketball, okubaka volleyball, handball n'emirala. Omukulu w'essomero lya Kawanda Secondary School Ahmed Bukenya bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olwaleero agambye nti beetegefu okutegeka empaka ez'omutindo ddala era bakolaganye n'abakulira ebyokwerinda okuwa obukuumi amasomero gonna agagenda okwetaba mu mpaka ezo. Ajitwahiriru Kiteezaala ssentebe w'olukiiko luddukanya empaka ezo agambye nti empaka zino zaalina kubaawo mu mwaka 2020 naye baataataganyizibwa ekirwadde ekya COVID-19. Ebisaawo okuli ekya Kawanda Secondary School, Kawanda Agricultural Research Institute, Namalere, Mbogo Mixed SS, Brixton Jokolera, Kawempe Muslim SS ne Kabaka Kyabagwe Wakiso bibigenda okukozesebwa mu mpaka zino. Empaka zaatandika mu mwaka 1998 nga ziyitibwa Umeya Games, kyokka mu mwaka 2013 zaakyusibwa erinnya ne zifuuka Umeya Solidarity Games nga zigendereddwamu okwongera okuyitimusa enkolagana mu masomero g'obuyisiraamu. Empaka ezaasembayo zaali ku Kasawo Islamic Secondary School mu 2019 era Masaka SS yawangula mu mupiira ogw'ebigere ate Ngando SS newangula mu kubaka. Ebyo nga biri bityo empaka za Premier League y'Ebongereza ziddamu okuzanyibwa ekiro kino n'emipiira ebiri nga Manchester United yegenda kuttunka ne Brentford ate West Ham United yegenda kuttunka ne Newcastle nga gyonna gitandika ku ssaawa 4.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750988011 ng'era bali wamu n'Asante Tangawizi Tea, amajaani agakuyamba okukekkereza kubanga gatabuddwa wamu ne tea masala. Tolabanga okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, gasange mu dduuka erikuliraanye. Ebibiina by'obufuzi 26 mu nsi ya Liberia bitadde omukono ku ndagaano ey'okukuuma emirembe ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda pulezidenti okunaabawo mu mwezi ogw'ekkumi. Mu ndagaano eno ebibiina by'obufuzi byonna bikkiriza okugoberera amateeka mu kulonda, tebigenda kukunga bantu kwegugunga ne mu kiseera ng'okulonda kuwedde, era buli ataamatire na binaalangirirwa omukisa alina gumu gwokka akuddukira mu kkooti. President George Weah mu kulonda kuno agenda kwabika n'abasajja embagubagu okuli aliko omumyuka wa President Joseph Boakai ow'ekibiina kya Unity Party ne Alexander Cummings ng'ono wa mukago ogutaba ebibiina by'obufuzi ebiwerako oguyitibwa collaborating political parties. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Basafama gakutusibwako Esara Afro Chicks abaluza obukoko obw'olulyo n'okubugema era bakola n'emmere y'enkoko n'okukuwa amagezi mu by'obulunzi. Esara Afro Chicks. Mu mawulire ag'empuna omuvubuka gwe baaloga akatawaana omukwano agwasimula bugolo bw'afukamidde okumala essaawa 21 mu kire ky'enkuba nga yeegayirira omuwala eyali muganzi wa musonyiwe. Wabaddewo katemba mu kibuga Dazu ekya China omuvubuka gwe baakyaye bw'alumbye ku mulimu omuwala gy'akolera emirimu nga yenna ayimbagatanye n'ebimuli byagulidde omwana ttu n'afukamira mu mulyango yeegayirira omuwala amuddiremu. Amawulire gategeezezza nti mwana mulenzi yafukamidde ku ttaka okuva ku ssaawa 7 ez'emisana. Yavuddewo ku ssaawa 4 ez'okunkya enkeera enkuba n'empewo ne bimugwerako nga taseguka kyokka omuwala ne yeesibira mu ofiisi teyafulumye. Poliisi yagezezzaako okwogereza omuvubuka oyo aveewo nga buteerere ekire ky'enkuba ekyokubiri ekyabaddemu n'omuzira kyekyamugobyewo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde enteekateeka ey'enjawulo egenda okuyitwamu enzikiriza zonna okubeera n'okusinza okw'enjawulo okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II ng'ogumu ku mikolo egy'okweteekerateekera amazaalibwa g'empologoma ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-8 aganaabaawo nga 13 omwezi guno ogwokuna. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museven tibwabulwa awadde amagezi bannamakolero beesigama ennyo ku butebenkevu obuli mu ggwanga bagaziye amakolero kiyambe gavumenti okukuŋŋaanya omusolo ogwegasa. Kitegerekese nti waliwo abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu abawangulira ku kaadi y'ekibiina kya NUP abajeemedde ekibiina kyabwe ne basalawo okugenda mu lusirika ekyankwazi okusisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa. Ebibiina by'obufuzi 26 mu nsi ya Liberia bitadde omukono ku ndagaano ey'okukuuma emirembe ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda pulezidenti okunaabawo mu mwezi ogw'ekkumi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.